Nyina wa mugenzi Moze Radio Sekibogo yali amanyiddwa nga Moze Radio ngono ye Jeni Kasubo atabukidde abawala n'abakazi abajja waka ne bamusolera abaana nga bagamba nti ba mugenzi ng'ategeeza nti buli mwana wa radio amumanyi era mu maaso awo wakubatwala ku musaayi bonna bakebeze. Moze agobagana bazzukulu naye banaye namwe mubeere mu kiti kyange. Moses asobola okuzaala omwana wa myaka 28 ate kati buno obudde basobola okukwanjulira omwana wa myaka 2 naye mumwaniriza. Nyina wa radio kwogera bino abadde nakawuka ku kyalo Kaga mu kusabira omwoyo gwa mutabani we yafanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2018 nga leero giweze emyaka 5 bukyanga afa. Katonda omuyinza wa buli kantu kwebaza ekirabo kiwatuwa ekya Moze kati nga tuli wano okumusabira Mukama tukusaba Moses omusonyiwe byonna omwempeera ey'omuggulu. Maama wa radio agambye nti mutabani we yafa emyaka 5 emabega kyokka kyamwewuunyisa gye buvuddeko nga waliwo omwana w'emyaka 2 yaleetebwa naye bwa mutabani we. Naye bwe kiba nti omwana oyo waffe olunaku lujja kutya tubakebeza omusaayi abeesingewo bwe batyo. Ategeeza nga bwakooye abantu abamalako emirembe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.